kale twagala na bino bikolebwe nga tetunnaba kugenda mu bino byakuva mu kibiina kino eky'emmwanyi. Tube n'abalimisa abatuuka ku balimi n'okubawa amagezi ag'ekikugu. Buganda erina abaayo naye gavumenti yabayo baliwa gye bali eyo ku district naye abalimi babalaba. Twetaaga okufuna ebikozesebwa ebituufu mu kulima emmwanyi n'eddagala efu ku katale. Lwaki ebyo si bye bafubako? Akatale kalimu eddagala lingi efu, ofuuyira omuddo tegufa. Kirwadde ki ekikaze emmwanyi? Okunoonyereza baakumaze. Lwaki bawalalira biri ebyebweru nga byaffe ebya wano bikyaliwo? Bannayuganda tebamanyi kunywa kaawa. Mwe mumanyi okunywa kaawa, munywa caayi. Omanyi Abangereza be batufuga ne batuyigiriza okunywa caayi. Muyiga okunywa kaawa, nze nywa kaawa. Ate n'abagamba okulima emmwanyi nga nywa caayi. Nywa kaawa, nammwe muyiga okunywa kaawa. Talwaza ntunnunsi babalimba. Tusobola okukendeeza ebbeeyi y'emmwanyi omuntu gy'afuna gye binaggwera. Kubanga ono ayenjeera ng'anoonya bannaye munaazitwala eyitale, ab'ejjama ne munaazitwala, awo asaasaanya ssente. Wali abadde alagayo ebbaluwa egi emu. Kati ate ssente bw'afiirwa essente azibinika ggwe omulimi. Kitegeeza nti ebbeeyi y'omulimi ejja kukendeera. Tetugamba nti tusigale mu International Coffee Organization, tusigaleyo. Tusigaleyo nga bwe tulwanirira ku bino ebitunyigiriza. Olaba ne gavumenti ne bwe tubinika omusolo, toyinza gaana kuguwa. Oguwa bw'okaayana teba naye omusolo guyitiridde. Naye gwe oyinza okugamba nti ffe katuveeyo emiliyoni 2 nti zitumuse omutindo. Miliyoni 2 ono MPI n'ayiika 3 simanyi ne miliyoni 2 kye ziyinza mmukolera. Omuntu omu bw'ati. N'oyogera ku Uganda ennamba eyatunda emmwanyi ez'obukadde 700. Bagamba nti essente ez'obwa mmemba ze tuwaayo obukadde 200 buli mwaka nti kabazeeyambise okusitula omutindo. Nasese obukadde 200 busitula omutindo. Obukadde 200 si buwumbi, naye n'obuwumbi obubiri tebulina kye bukola. Naye obukadde 200 nti bagenda kuzeeyambisa okusitula omutindo. Ate kambabuulire na kino, waliwo kino abantu kye balina okumanya. Bw'osiika kaawa lw'osinga okufuna ssente, naye tosobola kusiika kaawa mu Uganda n'omuteeka ku mazzi ne bamugula. Anti ojja musiika omuteeke ku tulera zimutwale Mombasa. Ate ove Mombasa omuteeke ku mmeeri. Agenda okutuuka eri mu katale e Bulaaya nga ennyanja nga bwe mugimanya akawoowo, abazungu beeronda. Si bye bintu by'ogamba nti byangu. Okusiika kaawa tekiringa kusiika gundi ono Rolex. Rolex twakatulira wano namaze dda okuteeka wali essigiri. Amagi gakubye. Simanyi bateekamu ki ekirala. Mu magi bateekamu ki ekirala. Obutungulu n'ennyaanya nga mwakatulira wano nga mwenna muli mu kwemiisa Rolex. Eby'emmwanyi si bwe bitambula. Nti Uganda ereeta okwemulugunya kwayo. Era bagambye tewali mukulembeze atuleetedde ensonga zino ez'essimba nga tebannafuluma. Awo ne twebuuza lwaki nga tebannavaayo tebaamala tubuulira bizibu bino. Omwana kati nga nze nafumbizza omwana ekabula. Mba ndi awo ng'omwana akomyewo n'akagugu nti eri omusajja takuba miggo asula atudde. Naye nga nessenga w'omwana tabiwulirangako. Mbadde omwana bw'akaluubirirwa mu bufumbo asooka genda wa ssenga. Tetuwulirangako bizibu bino aba UCDA batugamba. Banobye. Banobye tebatubuulidde tebagenda nko wa ssenga. Emmwanyi Uganda zeetunda ebweru zeeyongedde. Era omwaka oguwedde Uganda yafunye obukadde bwa $7 obusoba mu 700 mu mmwanyi. Ezo ssente tubaite
Katonda bw'akuwa obulamu omanya nti era ekiseera kijja kutuuka ofe. Enkomerero y'obulamu kufa. Naye wakati awo mu kuzaalibwa n'ekiseera Katonda kyakuwa, omuntu asuubirwa okutwala obuvunaanyizibwa okulabirira obulungi obulamu obwo. Kyemuva muwulira ng'Omuganda aga nti obulamu mutuba, bw'otaguwembera togufuna. Tugamba abaana mubagulire engatto. Lwaki ogula essowaani ekwata BBS terefayina nga togulidde mwana ngatto n'asomera mu bigere? Ebyo byonna tubyogera si lwakuba abantu betubuulira tibajja kufa n'akatono yadde ffe ababyogera. Naye tulina enjawulo nnene nnyo wakati w'omuntu n'ekisolo. Ekisolo ky'okuttale kiri ku bwa Katonda. Ffe abantu Katonda yatuwa obwongo tusobole okutegeera ekituufu ekituyamba ekiwangaaza obulamu bwaffe. Era nze ndowooza omuntu alagajjalira obulamu bwe bwafa Katonda ajja kumubuuza nti lwaki wali mulagajjavu obwenkanidde awo? Wanyo eggwanga lyaffe okwetooloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda, naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya ne siteenda, Ssaabasajja Kabaka. Naffe nga tumwesiga. Kabaka obwakamala ebyasa n'ebyasa. Ekitikkiro ky'obwakabaka ye Ssemunywa Ssaabasajja Kabaka. Buli lwe wabaawo ekyoleseddwa Ssaabataka kiba kyoleseddwa ggwe. Simanya muntegedde bulungi. Buli ekyolesebwa Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka Ssemunywa kiba kyoleseddwa ggwe. Bw'amalibwako eddembe lye, bw'akugirwa okwetaaya, bw'asekeetererwa, byonna biba byolekezeddwa ffe ffennyini. Kabaka ye kitaffe, yatukumaakuma era yatukuuma, yatubudaabuda, yamanya obuvo bwaffe. Kabaka kyekisikirize kya Katonda ku nsi ffe kye tulina. Si byakupangirira, si byakuyiyiriza. Tuwulidde ebintu bingi ebikwata ku mmwanyi, oba nammwe mubiwulidde? Waliwo n'endagaano gavumenti gye yakola ne kampuni bagiyita Vinci Coffee Company. Coffee Company terina wadde omuti nagumu ogw'emmwanyi. Bagiyita Coffee Company terina wadde omuti n'ogumu ogw'emmwanyi. Ekulirwa musigansimbi atalina wadde ekikumi. Bagamba musigansimbi atalina nsimbi. Endagaano yakolebwa 2015 nezibwa obujja 2015 nate, n'emukutula nsanja 2017, n'emukutula nsanja 2022. Enkyukakyuka z'endagaano ezimanyiddwa zeezo. Baagiwa ttaka yika 25.
ne liteekebwateekebwa gavumenti nga bwe baalyagala n'okutuusa leero tewali kyali kikoleddwa wadde yasaba olukusa yeewolereko ssente. Oba oliawo emirimu tegimala kituufu. Ministry ebitongole amakampuni mu Uganda yaffe eno tegina mirimu gimala kituufu. Naye abaffe ebyokukola omuvubuka ng'akedde awaka n'abaako kyayagala okukola ne bamuwesasula ensimbi tebiriiyo. Okuddamu kange kugamba nti gyebiri. Obuzibu n'okusomooza okukulu kwe tuyina nti abavubuka baziba amaaso ku mikisa egiriwo. Ffe ababakulembera twaziba amaaso, ababazaala ne tuziba amaaso olw'emikisa gino. Okusomooza kwaffe kwa bukulembeze ku mitendera gyonna. Omukyala omulamu yazaala omwana omulamu. Yasobola okulabirira abaana n'ab'omu maka ge. Okuzza Buganda ku ntikko, tusaana okuba ne bannakazadde abagendera ku kabaka by'atulambikamu ku nsonga z'ebyobulamu ng'okwewala endwadde naddala obulwadde bwa mukenenya, ate nga kabaka ye mmunyenye mu kubulwanyisa, obulabika nti bubadde busiigibwa nnyo abakyala. Kyokka era waliwo emikisa gy'obujjanjabi omuteregga gy'awadde bannakazadde ng'okujjanjaba obulwadde bw'okutonnya fistula, omufumbo bwe yasiima ensimbi ze ez'emisinde gy'amazaalibwa ge zigende mu kujjanjaba obulwadde obw'okutonnya, kyayamba nnyo bannakazadde. Abaana bamwe basisinkane, mwe bajja okusanga ababeezi. Abaana abantu babeera nabeera be bafumbirwa be bawasa. Omuyinza okujja ne muyimba wano Mariyamu naye ng'abaana temubasisinkanye. Ate abammwe abaana basisinkane. Awo omwana oli yeegombe President wa Mothers Union ng'ama embeera zo. Agamba nti Mothers Union nga mwegombye embeera ze, ndooza ne muwala wajja kuba amufaanana. Nandyagadde okuwasa. Kikulu nnyo. Na biseera oluusi tetuba nabyo, naye oluusi twekwasa. Naye maama taterwa kubulwa budde bw'abaana be. Envudde ngamba nti abantu bangi ab'omugaso bava mu maka agatebenkedde, ate ng'amaka okutebenkera ndooza kisookera mu kutebenkeza mukyalo oyo agalimu. Waliwo enjogera eno eyajja ennaku zino, Uganda bw'etyo. Nze byessaagalira ddala, kubanga ak'omuntu si kante. Toyinza kugamba nti Uganda bw'etyo tujja kubeerawo tulalambale nga tetuli bisolo. Ente yo bwe yakaabye ejjo ne leero, naye omuntu amanya ekisobye alina obusobozi okutegeera ekisobye n'okukitereeza. Twagala okulaba nti amaka gwongera okukwasa abaana amakubo amatuufu. Wadde waliwo ebikyama bye tulaba mu Uganda, naye tukyasobola okufa n'eggwanga ery'omu maaso eddamu. Mothers Union tusaba ekubirize bannakibiina bo ssekinnoomu okukola ennyo, era ekimu ku bireese ddala emirerembe mu maka, omukyala okubanga munafu nga tayiiya, kyabulabe nnyo. Era amaka mangi n'abasajja bangi abo bemulaba abalina lupiiya byesigamye ku bakyala baabwe. Omukyala omukozi ye ku lulwe n'abaana bamuyigirako nnyo okukola. Tuusa okusaasira eri abantu ba Abu Dhabi ne United Arab Emirates olw'okufiirwa omukulembeze waabwe Sheikh Khalifa bin Zayed. Enkulaakulana etuuseewo mu UAE mu myaka emitono etulaga nti nno Sheikh Khalifa yali alumirwa nnyo abantu be,
era ndowooza enkola ye erimu ebyokuyiga bingi eri ffenna abakulembeze bwe tuba twegomba okubaako ebyenkulaakulana bye tuleeta mu bantu be tukulembera. Tulinawo enkolagana ensaamusaamu n'ekibiina ekya Red Crescent ekitudde mu Abu Dhabi era mu nkolagana eyo twazimba n'amalwaliro 2 wano ensangi n'ekalasa eri mu Bulemeezi era twagala okwongera okunyweza enkolagana ne UAE nga tuyita mu mbaka waabwe atuula kuno tusobole okusaka ebyenkulaakulana ddala ku ludda olw'ebyenjigiriza n'ebyobulamu okusinziira ku nkulaakulana eri mu UAE kakasa nti okukolagana nabo kijja kuyamba nnyo Obwakabaka ate ne Uganda yonna okutwaliza awamu. So thank you very much, Mr. Ambassador, for receiving us. Please extend our condolences to the people of the Emiratis generally upon this tragic loss, but then we are very highly inspired by what the dead president was able to do for his people in a very short time. Thank you. Thank you very much. Obuwangwa neno nagibagambye wenjogerera Google kampuni kanoonya omusangibwa kumpi buli kalonda akwata ku buli nsonga yonna mu nsi yatongoza Oluganda ng'olumu ku nnimi enkulu ezikozesebwa mu buvanjuba bwa Afrika. Google ye kampuni kanoonya mu luzungu bagiyita search engine era bangi mukozesa nnyo Google ng'olina byonoonya. Singa oyagadde okumanya ebifaata Kabaka wa Buganda ogenda mu Google n'oteekamu Kabaka Ronald Mwenda Mutebi ne bakubuulira kalonda. Kakati bw'oteekamu ekigambo nti nno kalonda kinze mu luzungu Google ng'ekuwa ekigambo ekigenderawo. Obwerufu Google ng'ekuwa ekigambo ekigenderawo. Simanyi oba mutegedde amakulu g'ekintu ekyo. Omuganda agamba nti bw'olaba akaabirako nga naawe oyongera kukaaba. Kaakati Google esoosowaza etya Oluganda gwe sajja ly'abeene abeera ekyebongotoko n'ogamba nti Oluganda lwakulema. Muzze wano ng'ebula sabbiiti emu Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II aweze emyaka 68. Awo nno munnegatteko twebaze Katonda olw'obulamu bw'awadde Omuteregga okutuusa essaawa ya leero. Mwabasibuka essanja ensuubira Katonda mujja kumwebazaamu ekyenjawulo kubanga nammwe muli balangira muli bambejja okufaananako beene. Nga twetegekera okujaguza amazaalibwa ga nnyinimu nga 13 Apuli mwezi guno, nsaba amasinzizo gabe n'essaala ey'enjawulo naddala amatikkira amazaalibwa gano bwe gatuukidde mu biseera by'amazuukira. Ate nga ku ludda lw'Abasiraamu amazaalibwa gano gatuukidde mu mwezi omutukuvu ogwa Ramanzaani. Awo nno nsaba mu kusoma Juma olw'okutaano olwa sabbiiti eno nga 7 Apuli wabeewo dduwa ez'enjawulo ezeebaza Katonda olw'obulamu bwa Cuucu. Ate Juma ya sabbiiti eno olw'okutaano lutukuvu. Nsaba ku lw'omukaaga nga 8 Apuli wabeeyo essaala ez'enjawulo nga twebaza Katonda olw'obulamu bwa Kabaka mu kkanisa z'aba 7CD wonna mu Buganda. Ate ku Sande nga 9 Apuli olunaku lwa Pasika nsaba mu Kereziya ne mu kkanisa zonna mu Buganda mubeeremu essaala ey'enjawulo eyeebaza Katonda ate n'okusabira Kitaffe. Enteekateeka y'olwa 13 Apuli nayo tujja kugibategeeza. Naye ndowooza kaakati mmwe abava essanje mwamaze edduggula obujoozi. Mmwe muli mu buyinza ab'NRM. Obuyinza bujja n'obuvunaanyizibwa. Teri buyinza butaliiko buvunaanyizibwa. Era omuntu yenna alina obuyinza
nga tamanyi buvunaanyizibwa obugenderako wa bulabe eri bakulembera. Mulina ebintu basaba mulondoole kuba mmwe muli mu buyinza, eddembe ly'obuntu, kuba mmwe muli mu buyinza, obukulembeze obutambulira mu mateeka, kubanga mmwe muli mu buyinza, okubonereza ababa basobezza. Ebintu ebyo bikulu. Olw'okuba mmwe muli mu buyinza, kirina obuvunaanyizibwa obugenderako. Neja kino bagambye nti alaba abantu nga banvuma, nga bambaga nti situukiriza buvunaanyizibwa bwange. Oluusi babogera babati babimanyi, naye omuntu oyo abeeraawo n'ayogera ekintu, kubanga nyina obuyinza kijjirako obuvunaanyizibwa. Kabaka yankwasa ddamula era nze sibifaako, kubanga omuntu bw'anyiiga kati atunule luddawa, era ajja kutunulira Katikiro, nammwe bwe kifaanana. Obuyinza mugendereko bwe mulina ku nsonga ezo kikulu, era nsanyuse nnyo Honorable Sseninde bw'ayogedde ku bisoomoozo ebiriwo, kubanga naye akiraba nti obuvunaanyizibwa obwo weebuli. Gavumenti eno abantu bagyagala bayasa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu. Mutambulire awo. Tebagyagala bwagazi nti kubanga ezze mu bigere baali tebassa kitiibwa mu ddembe lya buntu. Kyekyabakyaya abantu. Kaakati mwe temukkiriza kuva ku miramu egyo. Obukulembeze obutambulira mu mateeka nsonga nkulu nnyo, kubanga obuyinza bibyo ebigendako tewali bwe musobola kubyewala, ate n'okubonereza abo abasobya. Okugabana obuyinza mu nkola eya federo y'ensonga ya Buganda ssemasonga ey'okubiri. Webale nnyo ssebo. Era federo tekitegeeza Bwakabaka. Singa kyali kitegeeza Bwakabaka, singa mu Amerika teri federo kuba tebamanyi kabaka. Kyentegeeza tebalina Bwakabaka. Ekyo kitegeeza kino kyeŋŋambye nti federo tekitegeeza Bwakabaka, kitegeeza nti n'ebitundu ebitalina Bwakabaka wano mu Uganda nga Karamojja bisobola okwekolera ku nsonga zaabyo ez'omunda. Ensonga ez'omunda ze tugamba mulimu ebyenjigiriza. Oweekitiibwa Muyingo munnabyanjigiriza atamuumuunyizibwamu, naye yandibadde teyeetaaga mu nkola eya federo kuva Karamojja agende e Buddu, agende e Ssingo, agende e Kyenjojo. Ebitundu ebyo nga byekolera ku byenjigiriza, ebyobulamu, okukuuma obuwangwa, okukuuma obutonde bw'ensi, okulwanyisa obwavu n'okutondawo emirimu. Buli kitundu kisobola bulungi okwekolera ku bintu ebyo. Olwo gavumenti eya wakati n'ebeera ku byakwerinda, ebyamagye, ebya poliisi, enkolagana n'amawanga ag'ebweru, ebyenfuna ebyawamu, okufulumya ssente, enguudo ennene, ebintu bwe bityo. Awo nno nga bwe mpeereddwa omukisa guno mu kiseera kino ekyamazuukira, nsaba bannayuganda bongere okwefumiitiriza ku nkola ey'okugabana obuyinza, kubanga yejja okutuvuunusa ebizibu Uganda byerimu nga bino kakati bye tulabako ennaku zino. Tewali nsonga yonna lwaki ab'e Karamojja tebeekolera ku bizibu byabwe. Uganda yagenda okubeerawo mu 1926, Karamojja yaliwo emyaka ndooza nga 10 emabega. Ani yali abalabirira? Omanyi otya eby'e Karamojja okusinga abaayo? Omanyi otya eby'e Buganda okusinga ab'e Buganda? Omanyi otya eby'e Lango okusinga ab'e Lango? Omanyi otya ebya West Nile okusinga bano b'Omaachi abavaayo? Tekisoboka. Ekyo nakyo kyakwerimba.
tulina okutunuulira amazima nga bwe gali tugoogere tutuule wamu nga bannayuganda tuteese ebintu bino tubimale tutereeze ensi tugizimbe Buganda edde ku ntikko ne Uganda eddemu okulabibwa nga eddulu lya Afrika. Mbalinze ku lw'essande tudduke Kabaka muludde okumulabako mujja kumwota buliro. Ndowooza n'abaana bafunye ebbaluwa ey'amazaalibwa naye era banaamulaba. Baagaliza eggando ly'amazuukira ery'emirembe. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Nina essanyu okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gy'ali mu lubiri alamula Obuganda. Neebaza essaala ey'enjawulo emusabiddwa nga kusemberera amazaalibwa ge ag'enkaaga-mu-omunaana ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno gye tutandise. Era Ssaabasumba ssebo tusiimye nnyo tusiimidde ddala n'essaala zonna abaziwaddeyo. Ate ku Sande nga 16 omwezi guno Mutanda ajja kutusimbula emisinde mu lubiri e Mengo tugobe mu nsi yaffe Mukenenya gwe mulamwa ate abasajja nga ffe basaale. Ssaabasumba siriimu engeri gy'akwata buli omu agimanyi, naye abasajja be basinga okutandiikiriza siriimu mwayita. Waliyo n'abakazi abakalukalu ennaku zino, naye okusinga basajja. Kabaka kyava ayagala ffe tuba tubeera abasaale mu kulwanyisa Mukenenya. Suubira obujoozi mwabuguze omunaddukira. Ssaabasajja yatuweereza obubaka bw'amazuukira. Yatukubiriza okusabirigana n'okusonyiwagana. Yatusabye tuleme kuggwaamu maanyi olw'ebisoomoozo ebiri mu nsi. Yakoonye ku bulyake, misolo eminene, ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Obulyake buno wadde bwogeddwako nnyo era tulina okwongera okubwogera. Anti Omuganda agamba nti ennungu enkaliriza ekisa tewona. Ennungu bbwa. Edda baateekanga ekyambe mu kyoto ne bookya ewali ebbwa. Kaakati bwe wasaasiranga ono ayina ebbwa olw'okuba ekyambe kiba kyokya nga ebbwa eryo tiriiwone. Awo nno tujja kwongera okwogera ku bulyake ffenna. Mu Uganda tuwulidde obulyake emirundi mingi, naye sijjukira bulungi kkobaane eryali libaddewo eryenkana obubbi buno obw'amabaati. Tukosebwa kubanga okusooka bakabaka we twabagalamiza bana. N'olwekyo bakabaka balina okuwummulira mu mbeera etuukana n'ekifo kye baalimu mu Buganda nga bakyali ku nsi. Kyekisooka. Ekyokubiri, amasiro g'e Kasubi kabonero ak'obugunjufu bwaffe ng'Abaganda. Ti mu myaka egyo emingi ennyo emabega twali tulina obusobozi okukola ennyumba efaanana bw'etyo. Yakikugu nnyo okusinga abantu be balowooza, si ssubi busubi. Ekyokusatu, tufiirwa mu bulambuzi. Amasiro g'e Kasubi n'amazike, amazike eri wansi ebwindi, bye bisinga okusikiriza abalambuzi mu Uganda. Kale tufiirwa nga Obwakabaka, tufiirwa nga Uganda. N'olwekyo tukosebwa. Amasiro bwe gajja omuliro twakosebwa nnyo. Thank you so much. Owekitiibwa, abantu balagadde okumanya wabaddewoko okusooba amasiro gano okuggwa, obuzibu buvuddewo? Tewabadde kusooba. Bwe tutyo bwe tubadde tulina okutambula olw'emisoso. Kyova olaba nti Bbugwe ye yamala omwaka gumu n'okuwera tegwawera, naggwa. Oyo Bbugwe gw'olaba ali ku yiika 63
ekasubi waliyo eka 3 bw'omugatta ali mu kilomita ezigenda mu 3 ate twamukola ba engineer bugwa ajja kubeera emyaka 15 mpozi emyaka 5 mpozi gwo olibeerawo ibura abala bajja kuba baabulawo dda bwino ono alibeerawo okujjukiza abantu mulimu munene naye gwo gwayangwa kubanga bugwe buzimbi kisenge twagulanga buguzi buloka mitayimbwa sementi musenyu kakati amasiro go sigabeera bwe gatyo waliwo emisoso gy'okola ng'osima omusingi waliwo emisoso gy'okola ng'osimba empagi ate n'empagi ezo waliwo gy'ozijja tosanga buli muti gw'osanze ewammwe egindi eno ebbinikira n'oleeta emiti nedda tulinayo gye tugitema waliwo abagisimba waliwo buli mutendera guliko emisoso kati nze nayogera nti mbawadde omwaka gumu era nali nkigenderedde omanye abantu oluusi ebintu tebabirabirawo mangu jjukira nafuka Katikiro mu 2013 amasiro gajja 2010 nasanga tiwali ekyo si kusoomoza okusoomoza kuko kwalimu twagendanga mu bifo ebizibu ennyo oluusi natusuleeyo mu bifo bizibu nnyo olwo twabulira ku nnyanja okuva saawa emwe okumanja saawa emwe olwo tuva saawa mukaaga ez'ekiro ngambuze abantu tebakimanya ku nalubaala okwo twali mu bizinga by'ebuvuma ne tubulira ddala ntugoba ebusoga twali tusobola ennyanja yesobola otutumira twatambula ngambye abantu balwala nga tugenze eyo byali bizibu byebizibu byokka ebyalimu n'okukoowa ffe ng'abantu embiri ne gikoowa naye tewali kire kubanga toyinza kusanga bikusoomooza nga ate abantu bakuwagira nze nagenda emitaana ettofaali eryasooka ebintu bino mbiwandika mu kitabo mujja kisoma ettofaali kubandoza tulina okunyumiza abantu nga bwe byatambula nagenda emitaana bampa obukadde 12 neŋŋamba kino kiki neŋŋenda e Masaka ne bampa obukadde 5 nenzerayo ne bampa 2 bwe zaawera obukadde 4 ne tutandika Bugwe ow'ekasubi tosobola kukoowa mu mbeera eyo nga muzibe akuwadde emitwalo 2 n'omukadde w'emyaka 9 n'akuwa siringi 10 n'omwana ow'essomero neyefiiriza ekindaazi n'akuwa siringi 5 busomoozebwa ki nze bye bigambo by'abantu byali tibinkwatirako ddala olw'ensonga nti nagendanga abantu nensanga abantu babemberedde banninze mu butuufu nanyumirwa nnyo emirimu gyange nga Katikiro nga ndi ku mulimu gw'ettofaali kyekimu nga bwe nnyumirwa ennyo Mwanyi Terimba owekitiibwa still ensonga y'ettaffaali yennyini ebigambo byabungeesebwa bingi ne mu mpapula z'amawulire zemu ze tutajja ku disclosinga wano nga ziraga nti olinako omutemwa ogukunukkiriza ebitundu 15 ku buli ssente beekuŋŋaanyiziddwa nze okusooka byonna sigulwa sigulwa ekyokubiri ebyakolebwa mu ttofaali buli mwezi twayitanga abantu okubalambuza oba ekasubi oba masengere oba biki ne tubasomera ne ssente ezatuggiddwako banka amagoba ga banka bino bayita bank charges nituzibabuulira kati abantu bayogeranga ekintu ekyo nakiwuliranga baagala okumalamu abantu amaanyi waliyo abantu abatayagala tukole ettofaali lwaki kubanga lyajjamu abantu ba Buganda okwekubagiza waliyo abayagala abantu mu Buganda babeerawo ng'abanaku kati wetubeera mu bunaku abo ab'endowooza balowooze nti be bajja okutuyamba nga bajje nga abaze okutujuna era be baatumanga bali be baatumanga bamuloddokayi nkuwe owereza wolokosa okuguula naye mbuuza abantu atalaba masengere yaani oyo muzibe mwagala ki ku nsi kaakati ate n'ekirala twagendanga mu bantu nga bo be batuwa kati ne tuleeta enkola eno ya Mwanyi Terimba ng'Obwakabaka naffe tuddiza abantu kubanga bwe mba nkuyamba okulwanyisa obwavu mba nkuddiza kakati tuli kaweefube wa Mwanyi Terimba toyinza kubanga ogenda mu bantu ng'ojjayo bujjaggwe obaddiza ki kakati Mwanyi Terimba tubaddiza era abantu Mwanyi bazirimye mu Buganda wano ekyewuunyisa era aba gavumenti baagala emmwanyi bukadde 2 ensawo
mu myaka obemeka basobola bulungi kubanga yambye nnyo mu kusimba emmwanyi naye neeyamba nzekka kubanga bwe tusimba emmwanyi mu Buganda obwavu obutweraliikiriza tuba tubulwanyisa kale twayimirizaamu abantu nga bakooye ate kyali kikooya si mibiri naye n'obwongo waliwo lwe nayogera nenkola speech 30 mu nnaku 2 kubanga nga twagenda mu bifo 15 olunaku olwasooka nenjogera emirundi 15 nenkera netuddamu nenjogera emirundi 15 speech 30 mu nnaku 2 nengatako na zino ezange zenkola buli lunaku mikolo egyenjawulo kwolwo nakola mu mwezi ogwo nali mu speech ezisoba 50 nakyo si kya bulijjo ate nno nga zaawukana. Owekitiibwa Katikiro, abatula balyagadde okumanya wenyini yawo ku nsonga y'ettofaali wasanga kusomoozebwa ki? Tewali okujjako bano abaayogeranga ku leediyo nga bankolokota saabafangako naye nga wabawuliranga babiŋŋambanga nga sirina nnyo budde kubalaba nabawuliranga babyogera oluusi ne bandaga bu message nga ndaba nga balinga byekyana ekito kubanga bwe nzija ewuwo Ibra nenzija Ibra nega nti waayi tugenda kuzimba masengere leta sente n'ozimpa wiringiri mu mutima mulungi kakati oli muloddokayi nkuwe atudde wali kimuluma kitya atawaddeeyo gwe Ibra ompadde sente ate gwozeetoledde za kyeyagalire si musolo sente ozimpadde nzireese tuzimbye masengere ebitongole by'obwakabaka bikolera omwo byani bakolera omwo gwe muloddokayi nkuwe otudde wali ku kifugi ofunye ekikeeto kikutte kitya kati nze ebyo tebindya kati abo abaayogeranga nze abantu bansaasiranga naye nze nga simanyi lwaki bansaasira paiti bankwatirako era nze saabanyega basaasira kalina bulumi kati bali abaayogeranga be beekuba endobo ne bajja gye twayimire twali tukooye okunoonya ensente oba nedda obukoowa abantu bakoowa emibiri twagenda emawogola netuvaayo netugenda ekabula bwe nakomawo abantu bonna ne balwala naye teri n'omu yalina bulwadde mu mubiri obukoowu bukulwaza ne balooza tebalina emisujja twagenda eyo munda eyo bayitayo gye bali abantu yewa ebukunja bagamba nti bali abantu babalaata abantu bonna ne bakomawo nga balwadde kaakati tulowooza nti byo binaaba bite n'ekirala edda nali edda nga sinnafuna buvunaanyizibwa bungi nagendanga nnyo mu mazina eyo mu Afrigo kati Moses Matovu taddamu luyimba bw'omugamba anko atakkiriza oluyimba abantu lwe baagala nnyo nga balutudde mutakkiriza olumu nemwita nemugamba lwaki toddiramu abantu ennyimba naga nti bw'onoddamu oluyimba olwo emirundi n'emirundi olwo lwe bakusaba okuddamu lwe lubaleeta bwe naaluddamu bajja kuba tebakyajja n'olwekyo abantu obaleka baagala nekinyiiga nti bwe mbawo okuyimiriza ettofaali kati yimirire nga abantu bakyalyagala kubanga abantu baali bongera kumpa ssente gye nagendanga ne bampa obukadde ana ate bwe nzireyo bampa 7 ne ngamba nti kyekiseera tusooke tuyimirizeemu nebye tukoze tubikoze tukole ne ku bintu ebirala bwe tunaddamu ettofaali twalivaamu abantu tebatukooye ng'oggyeko bano abayina waliwo abo abayina bamafiya ng'enjogera ennaku zino nti bamafiya bakuba projekiti y'ettafaali ne bagikuba ekigo ate batya ate nga balikuba batya nze naleeta ekirowoozo nze nabagamba tubane tuyimirizeemu ate bamafiya baani ani omuzibe w'amaaso atalaba bbugwe w'ekasubi ani atalaba masengere ekizimbe ekyo masengere kyamala emyaka 4 Amini yakitandika mu 75 nekikoma mu 79 kati ani atalaba masengere oyo aba muzibe era bye ngamba abantu abalala babeereyo ku mitimbagano omanyi ku mitimbagano bwe bunnamawulire obutaliiko afuga
oli atula mu kayumba ke atula wali ku kafoomu n'ayiye ebigambo ng'ataddemu egiraasi bbiri ez'enguuli n'aweereza ebintu kati omuntu ali eri gy'atudde ewaabwe kubanga tewali edita amawulire gabaako edita gwe bayita omukuŋŋaanya omutesitesi era bwe munaavunulira muwendo naye tunulira omwoyo ate nga mwana muto ndowooza yalina emyaka oba 16 bwe giti 15 oba 16 kati nekindaga nti abantu mu Buganda bakomye ebyokulowooza nti abanaakuza obwakabaka bagenda kuva bweru ne bamanya nti ffe tugenda okukyekolera. Nze obwo buwanguzi bw'amaanyi era bwe ndiba mpandiika gye nvudde wange bimu ku bintu bye nditeeka mu bwino omukwafu buwanguzi bw'amaanyi. Kaakati bino ebirala ebya ssente twazikuŋŋaanya nga nnyingi ne tuzimba masengere ne tukola ekasubi terefayina tulina kaakati biki byonna tukoze ebintu bingi. Mbadde njogera ku mikago egyo gye muwulira egisogola omwenge nga ngule amazzi ag'olwendo tulina emikago nga gwa kettu eri kumpewo kampuni yaffe ya ssimu era gwe ssebo bw'onooba tonnakufuna layini ya kettu bw'oliddayo okwagala okumbuza ebibuzo sijja kukkiriza 0708 buli lwogiraba omanya nti eyo layini ya kettu eya kettu layini kampuni yaffe ya Bwakabaka ebyo byonna ne bitambula. Ebyo bubonero bwe bulaga ekinyusi ky'obola nga nsoosowaza kiri obumu okukomya okwekubagiza n'obumalirivu nze byensoosowaza singa otunuulira abantu betukola nabo tugambe ebyettofaali basajja bali ku byabwe tebalina ofiisi wano mu Bulange ne bawaayo obudde bwabwe ne tugenda eyo mu bizinga ne tugenda e Bulaaya kulaba Abaganda bakozesa ssente zaabwe bavuga mu motoka zaabwe. Nagenda ngeeyo mu byalo mu luseregende lw'emmotoka kati ne bagamba Katikiro mulabi ali mu byakwejala laba emmotoka zatambula nazo nze emmotoka yange eri egi naye nga bano basuubiza anti buli omu alina emmotoka ate emmotoka nsajja nezisimba layini kati nga mbasekera ne bagamba nti mulaba omwoyo gwa Buganda ogutafa gwe muba mulaba bino ebyemmotoka nze bintu bintwala emmotoka ennene kitegeeza ki. Owekitiibwa awo wennyini ku nsonga y'ettofaali abantu abatala baali agadde okumanya ani yayimiriza enteekateeka y'ettofaali. Naye nakuŋŋaanya ettofaali kumpi obuwumbi 13 naye nga ziva mu bantu abasookerwako si bantu balinga ggwe n'oli munno abantu mu byalo eyo abasookerwako ekyayi eyo Eggomba simanyi oba wali otuuseeyo Emannyo Gaseka eyo Musingo ekyebongotoko eyo Buddu wa nengenda eyo mu bizinga eyo mu Buvuma nawa ne Ssese abantu ababulijjo abasookerwako be baavaamu ssente ezo abantu ab'amaanyi abalinga ggwe n'okusingawo ekitundu ekitono ekya ssente be baakituwa. Kati omuntu ku kyalo ewaffe Kasanje mu ggombolola Ssaabawaali Bukoto e Buddu owa bulijjo alima amatooke n'emmwanyi okukwata omutwalo gwe n'agukuwa nti genda tuzimbe Obuganda kiriyogerwako mu byafaayo. Nagenda e Butambala nensanga omukadde wa myaka 9 bambi kati yafa. Omukadde oyo yayita omubaka Muhammad Muwanga Kivumbi n'amuwa ettofaali ya siringi 10 n'aziteeka mu bbaasa n'amugamba njagala gwe kennyini gw'oba ozikwasa Katikiro kubanga abantu baayiga obubbi. Era Lutaaya najja n'aŋŋamba Muhammad Muwanga Kivumbi si Lutaaya Muhammad Muwanga Kivumbi owe Butambala MP n'aŋŋamba nti njagala ssente zino zikuwera ku mpewo kubanga CBS yali ebitaddeko nga bijja butereevu kubanga omukadde ali ku kareediyo ayagala ategeere ettofaali lye 10. Totunuulira muwendo tunuulira omwoyo ogukirimu. Nengenda mu bulo nensangayo omusajja muzibe bamuyita Luswata n'abagamba nti Katikiro bw'atuuka wano mumundeetere wano weni ng'atudde ku kiyinja. Bwe natuukawo ne mulamusa nenga nti eddoboozi ndiwulidde gwe Katikiro yennyini
nina ettoffaali yange era kuŋŋanyiza emitwalo gye 2 okumala ebbanga ggwanvu muzibe naye kaweefube w'ettoffaali twamutandikira Ssingo waliwo omwana wa ssomero ekyebyembisa afuna linnya lya mwana oyo bwe nakwata ekibbo omwana najja bantu basimba olunyiriri luwanvu kuleeta ettoffaali omwana nateekamu siringi 10 nansaba nti mumuddize ekinusu eky'ebitaano nange nenkironamu nenkimuddiza nemugamba mwana gwe komawo mwana muwala nemugamba lwaki onsabye siringi 5 nange nti kubanga eka bampadde siringi 10 ebitaano za kindaazi ebitaano za boda enenzizaayo eka naye nasazeewo bwe nawulidde ng'ojja nneme kulya kindaazi nange mpeyo ettoffaali totunuulira muwendo ndowooza obuwanguzi obusinga kuba nti tusobodde okukumaakuma abantu ba Kabaka mu Buganda nze bwe ndabanga obuwanguzi obusinga obukulu ntambudde Buganda nengimalako leero nsanga bamutegekedde ku muzikiti ndi eyo mba amasheeke bwe bategese ekyemisana enkyo nsanga mu baawule oluddako nsanga mu kigeeyo mu basosodooti enkyo nsanga n'aba DP lulyo nsanga n'aba FDC lulalo nsanga n'aba NRM bwe biba nga nsonga za Buganda abantu nga beetegese okukolera awamu leero nsanga n'abavubuka lulyo nsanga n'abakadde nze mukulaba okwange bwe buwanguzi obusinga obukulu kubanga Obwakabaka kitegeeza bantu bwe baba nga abantu basobola okukolera awamu ndowooza nti kyekimu ku bintu eby'obuwanguzi naye oluusi abantu bo tebabiraba mangu bwe batyo nyinza okuwa ekyokulabirako baali batuuza Bishop e Masaka Bishop Silverus Jumba ssentebe w'enteekateeka gwe baateekawo ne Kampala nga ye John Fred Kiyimba Freeman musajja mukristaayo oli mukatoliki bamuzaala n'erisingo kaakati waliwo enteekateeka z'okutuuza Ssaabalabirizi omulonde Ssaabalabirizi Stephen Kazimba omuwanika w'enteekateeka Joseph Yiga musajja mukatoliki Nyeru Baga wano omuwanika w'ene essingo Haji Bukandula baali batuuza waliwo abasheeke babadde batuuza ennaku zino mu Buganda abantu abali ku bukiiko bano bakatoliki bano bakristaayo ebibala by'ekintu kino abantu bayinza okuba bamu tebabiraba naye ekintu ekyo kikulu nnyo 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 ffe ng'abantu ba Buganda okukolera awamu bwe ŋŋenda ekibuli negazaanya bwe ŋŋenda Namirembe negazaanya bwe ŋŋenda wonna nenze ndi mukatoliki nze ku lwange bwe buwanguzi obukulembera obuwanguzi obwokubiri be bantu ba Buganda okukomya okwekubagiza ne bakimanya nti basobola bennyini okuzimba eggwanga lyabwe Buganda nze mbadde mu nsonga za Buganda okumala ebbanga lyonna abantu bagamba bannaye tugende Abangereza batuyambe Abamerika tubayete batuyambe tulete naye nakuŋŋaanya ettoffaali kumpi obuwumbi 13 naye nga ziva mu bantu abasookerwako si bantu balinga ggwe naye ku mulembe omutebi ndi Katikiro ndooza wa 5 kubanga yasooka ye Katikiro Mayanja Nkanji naddirwa Katikiro Mulwanya Mulise Mwogerere naddirwa Katikiro Dan Muliika naddirwa Katikiro John Baptist Walusimbi kati nze nenziririra Katikiro John Baptist Walusimbi ndi wa 5 mu mulembe omutebi naye kyokka awo mu 26 n'okumalako 27 Oweekitiibwa Emmanuel Sendawula yakuumako entebe ya Katikiro naye olwokuba tiyakwasibwa ddamula oluusi oyinza okugamba nti yali Katikiro oluusi kiri awo naye bakatikiro abaddamula bali 5. Thank you. Oweekitiibwa Katikiro abalala baali yagadde okumanya nti abantu babeera eyo ne bakubaganya ebirowoozo ne bagereesa nti osanga gwe Katikiro asinga obuto mu layini y'Abakatikiro mu Buganda
si kituufu n'akamu kubanga Katikiro Apollo Kaggwa yali muto nnyo yali obwa Katikiro kubanga Katikiro Apollo Kaggwa yali obwa Katikiro ku mulembe gwa Kabaka Mwanga yali muto nnyo ndowooza yali ya myaka 29 oba 3 ate Katikiro Mayanja Nkanji yali obwa Katikiro nga wa myaka oba 35 naye kuba Katikiro bano abataano nze muto benjogeddeko n'ekirala nabeera nnyo mu bavubuka nali minisita w'abavubuka okuva 1996 okutuuka 2005 era bingi nnyo ebyakolebwa mu bavubuka kakati banninaanya nnyo abavubuka naye kati nkuze muwala wange yafumbirwa juzi embaga temwagikwatamu weewaawo naye omuntu ozaala omwana n'afumbirwa ng'era okyali muvubuka toyanzanye wekitiibwa bulungi atulaba tulina wekitiibwa Katikiro wa Buganda tunyumyamu naye era nga atufisiriza obudde ku skedi ye eri so tight abatulaba wekitiibwa bali agadde okumanya mu teniwayo mu bukulembeze bwo mu ofisi yo nga Katikiro mulimu ebintu bingi ebituukiddwako era ebyogerwako wabweru eyo gye tutambulira naye nga kyalibadde kya bugunjufu nnyo n'obitumenyeramenyera ggwe nga abisobozesezza okubeerawo otuuse ku buwanguzi ki nga Katikiro wa Buganda? ndowooza ensonga nabo tulaba bagimanyi kubanga ebusujju mulimu Kabaka Kintu gye yabulira tulowooza nti akyalimu mu busujju Bakabaka tebajja kubeeramu babiri kale ajja kugenda kubeera emaanyi kugombolola era abavubuka n'abantu abalala bonna bajja kumwota buliro. Thank you so much. Omulungi atulaba tulina owekitiibwa Katikiro wa Buganda. Owekitiibwa waliwo abantu ebintu bye beebuuza ku ofiisi y'obwa Katikiro ng'abantu baagala kumanya ekisanja kya Katikiro kibeera kya myaka emeka? Enkola ey'ekisanja teri mu nnono ya Buganda kubanga bw'oyogera ku kisanja oba obala emyaka tugambe emyaka egisinga okumanyibwa gibe 5 oba 4 tugambe nga bano bakulembeza abalonde abakubwako akalulu kakati mu Buganda okutuukira ddala mu 1955 Kabaka yeerondera Katikiro we kati okuva mu ndagaano gye bayita ey'ennamirembe oba eya Wankoko Kabaka ng'ava mu buwaŋŋanguse Kabaka Muteesa II ne bagamba nti Katikiro alondebwe. Abangereza baali bategezaako okuteekawo enkola nga gye balina ewaabwe nti Kabaka waabwe ye tabeera butereevu mu lwokwano lwa byabufuzi oba mu bukulembeze balina Katikiro yakola ekyo naye yalondebwa mu nkola eya demokulasiya ey'akalulu. Kakati bagezaako kireeta wano mu 1955 era ne kiyingizibwa mu ssemateeka wa 62 naye nga bwe tumanyi ffenna ssemateeka oyo yakkanyizibwako 62 Obote yamuyuzaayuza mu 66-67. Kakati ate Obwakabaka bwe bwaddawo mu 93 Kabaka yeerondera Katikiro asiima n'alonda omuntu gw'ayagadde okuwaddamula era ebisanja bya Katikiro Kabaka yabigera tewaliiwo nkola kubanga kati tunakuddamu kulonda ba Katikiro mu kalulu nga bwe baamulonda Katikiro Mikaeli Kintu oba Katikiro Mayanja Nkanji mu lukiiko lwa Buganda mu ssemateeka oli eyavaawo kati tuli ku nkola eri eyaffe ey'ennono n'olwekyo Katikiro taba na kisanja naye Kabaka bw'asiima nti oweereza ekimala nga ddamula omuzzaayo ng'ate amukwasa omulala bwe biriba bikyuse mu dda tuli biraba. Toyanziza nnyo owekitiibwa. Owekitiibwa abatulabira bali agadde okumanya oli Katikiro ow'okumeka mu Buganda? Ndi Katikiro oba wa 56 mu butuufu ekyokuddamu nnyina okumala okukinoonyereza ndowooza ndi wa 56 nyina okikakasa kuba olukalala lwa Bakatikiro lunandulina naye singa wabadde ombudde nti n'okimbuuza nandibalabazeemu mu butuufu kati bwe nnaava ku puroguramu eno ngenda kubabala
era ekiddibwamu nja kikuweereza nja kikuweereza naye ku mulembe omutebi okola olina okuba nga olina kyokola olyoka ofisse. Tutandikira ku kino ekyokufissa. Twagala buli akola afisse. Abavubuka bangi balowooza nti okufissa amala kufuna musaala musava. Nedda. Oyina kubanga weefuga. Omuntu eyeefuga obuvunaanyizibwa yafissa. Manya abantu bangi ng'afuna obukadde 5 naye nga zonna azinywamu mwenge gwangule. Obwakabaka busogola omwenge gw'engule. Gw'oli musiraamu oyinza obutamanya byangule. Naye ffe tukola n'amazzi ag'olwendo. Kaakati nyina abantu bimanya afuna obukadde 5 obukadde 7 ng'anywa bunywi ngule ne ziggwawo. Ate nyina bemmanyi ng'afuna obukadde 2 obukadde 3 kakadde kamu n'abaako kaafissa. Ogenda okulaba ng'alina ekintu ky'akoze. Yendowooza gye twagala okuteeka mu bavubuka b'omulembe omutebi. Owekitiibwa abatulaba balagadde okumanya omwaka guno ebijaguzo mugenda kujagulizaawa. Ssaabasajja agenda kubeera Busujju, ggombolola y'emaanyi. Enkola gye tulina kabaka tumutwala mu bantu mu masaza ag'enjawulo. Abantu be bamulabeko. Kabaka abeera nnyo mu Kyaddondo ne mu Busiro. Era ne olubiri olukulu luli Kyaddondo, n'Ekireka waliyo olubiri Kyaddondo, ne Banda waliyo olubiri Kyaddondo. Weewaawo kabaka alina olubiri mu Buddu ne mu Bulemeezi. Naye abali mu Kyaddondo wano balaba nnyo kabaka. Kale twagala kabaka abantu bamulabe eyo mu bitundu gye babeera. Naye kabaka naye ayagala nnyo okugenda mu bantu. Ayagala nnyo okubeera eyo mu bantu ddala abasookerwako. Ndowooza abategeere embeera zaabwe. Kale Ssaabasajja ajja kugenda e Busujju. Kabaka atera okugenda n'akuba olubiri gy'aba n'alambula n'asulayo. Naye kabaka tasula mu Busujju mu nnono za Buganda. Olunamwe bannamawulire bakusomesa n'omala emyaka mingi oba oli Makerere oba ludda abakutendeka okuba mu nnamawulire. Naye okuyiga okwannamaddala kwe kuno ng'otudde nange n'ombuuza ebibuuzo oggyeyo ekinyusi ky'oyagala abalabi bategeere n'obimanya n'engeri abantu babakwata batya. Bwe mba n'alaba mukulu bw'ati mpita mu makubo ki ebyo tebabikuyigiriza eri mu ttendekero. Obuyiga oli ku mirimu. Era emyaka egyo 5 giba gya kuyiga. 35 okutuuka ku 40 oba ofuna bumanyirivu. Bangi tebakimanyi. Abavubuka bangi balaba bano be bayita abagagga. Buli muntu yenna mugagga. Era nze saagala nnyo bintu ebyo byakuyita bantu bagagga kubanga tibiyamba bavubuka. Njagala nze abagamba nti omusuubuzi gundi, munnamateeka gundi, omuntu kino oyogera omulimu ogwo gumufudde omugagga so tokulembeza kya bugagga kubanga abavuka bajja kulowooza nti okubeera omugagga bucha buki ku makya n'afuuka omugagga. Owekitiibwa kyogezaako kugamba enjogera oba ekigambo ekigamba nti abagagga oba omugagga kidibizibwe. Kisaana kudizibwa, kibi nnyo kubanga nze njagala omuntu abeeko kye yeegomba ku muntu oyo gwe bayita omugagga. Bw'abanga obugagga abujje mu kufumba migaati batubuulire. Bw'abanga obugagga abujje mu kulima bagambe nti omulimi gundi, omulunzi gundi, munnamateeka gundi, omusawo gundi, omusuubuzi gundi. Kakati omwana omuvubuka agambe nti ono naggagga obugagga yabujja mu busuubuzi. Naye bw'oba oyogera bwogezi omugagga gundi gy'obeera nti obugagga nagwo mulimo. Obugagga si mulimo. Waliyo emirimu egifuula omuntu omugagga. Kaakati mbadde ngamba nti ku myaka 35 okutuuka ku 40 omuvubuka aba afuna obumanyirivu ku mulimu oba oli awo guli mufuula omugagga. Ku myaka 4 okutuuka ku 45
atandiikiriza okulya ku ntuuyo ze bwe kiri ate omulimu ogufunamu ddala nga nti omuntu agufunyeemu kizibu omuntu ogufunamu tanaweza myaka 5 kaakati enkola eno ey'oku tereka fissa siga ebiruubirirwa by'enkola eyo byebyo twagala abavubuka mu Buganda Kabaka bwe yawa omulembe gwe bamanye nti olina kuyita mu mitendera olina okukola ekyo situkyogeraho kubanga kyeyogerera ekyo kyeyogerera toyinza kufissa okujjako ng'okola olina okubanga olina kyokola olyoka ofisse tutandikira ku kino ekyokufissa Katikiro Mayiga abba ssente batunula ennyumba mwensula nnene era yakubwa mu mawulire ennyumba nagizimba nagimala mu 26 nagizimbira emyaka 10 nagitandika 1996 nenjimala 26 kubanga nnene nze okuvanga ndi mwana muto nga njala kusula mu nyumba nnene era bw'osanga gwe nasoma naye Makerere ajja kugamba nti omusajja oyo yatugamba nga nja kusula mu ttegula era nze nasooka kugula mategula nga sina na ploti emanju gye nali mpangisa nensaba landlady nanyini nyumba nga amategula gange ngateeka emanju nenga bikka ebiveera nga sina ttaka kubanga nali saagala kusula mu bbaati nakkiriza hajjati luyulika ali awo Makindi kyala muntu mulamu nnyo nentekawo amategula gange nenga bikka ebiveera ennyumba yange ennene bwe baagiraba ne balowooza ne boogere nagimala 26 nafuka Katikiro 2013 nga sente nzijja ndi munnamateeka ndi mukola bizinesi mutetenkanya lwakuba mu Abaganda kati mwankubako akago kakati ababyogeranga ku ddobonkanya kaweefube era nzibo namba manyi ne gye baatuulanga eyo mu nkiiko tuyimiriza tukye ettoffaali byonna mmanyiyo naye nze nga ngenda mu maaso manyi nze bwe mba n'ekintu nga nkiriko sikkirizawo naayogera na bino ntambula ntunudde gye ndaga kubanga ekikulu mu buli mbeera abantu boogera bw'otabaako kyokola bajja kukuvumirira ate bw'obaako kyokola era bajja kukuvumirira kati gwe kyokola gwe kola bibyo natulanga ne bannange ne tubiteesa n'ennyanjulya Ssaabasajja Kabaka kasitagaa mugende mu maaso atubeyongerayo bano aboogera ne mmwanyi zennyini olaba waliwo abadde baagala kuzittattana bano abayogeranga abaalina enteekateeka eddobonkanya ettoffaali wamanyanga gye baatuulanga n'enkiiko zaabwe obateekedde ki ebikolwa bikolwa tewali kirala kye mbateekerateekera bwe nkuŋŋaanya obuwumbi 7 mmeka n'enzimba Masengere kati gwe ne bw'oyogera ebyenkana wabawo abakuwuliriza naye gye biggwera nawe omusajja oli yali atulimba bamuloddoka yinkuwe gye bali eyo bangi bantu babalaba naye oluusi basooka ne beeraliikiriza abantu biki naye nze ntambula ngenda mu maaso ettaffaali livuddemu ebibala bingi okuli terefayini eyaffe yennyini okuli ya Bugwe okuli okuzzaawo Masengere okumuyooyoota bwe tutunuulira mu mwaka gwa 2009 twafuna ekikangabwa ng'Obuganda Uganda n'ensi yonna ng'ekyobulambuzi eky'amaanyi mu nsi yonna 2010 nabbambula Buganda bwetegekera okuza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II amazaalibwa ge ag'emyaka 68 abakulira kampani ezimba ennyumba z'Obwakabaka eya Goji Group Company Uganda Limited bakwasiza Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga amakula g'abeene ag'ennyumba 3 eziwedde okuzimbibwa bulungi ng'ennyumba zino zisangibwa Kigo. Enteekateeka eno yeetabiddwako Ssaabawolereza w'Obwakabaka Oweekitiibwa Christopher Bwanika, Ssentebe wa Buganda Land Board Oweekitiibwa Engineer Martin Kasekende, akulira Buganda Land Board Omukungu Simon Kabogoza, Omukungu John Kitenda akulira Nkuluze, ssaako n'akulira ekitongole ky'Obwakabaka ekivunaanyizibwa kusiga ensimbi ki Buganda Investments and Commercial Undertakings Limited, Omukungu Roland Sebuufu. Katikiro alambudde ennyumba eziweereddwayo n'akakasa bamusigansimbi nti Obwakabaka bwetegefu okulagana nabo okulaakulanya Obuganda.
is much motivated. Obwakabaka bwa Buganda bwetegefu okukolagana n'abantu abalala bangi, naye twagala okukolagana n'abantu nga bamanyi kye baliko, nga bazze kukola. Tetwagala mikago yakubwa bifaananyi, twagala emikago egireeta enkulaakulana ng'erabibwako. Ekiri wano kyeyogerera, buli omu amayumba agalaba. Awo nno bano bannaffe baagala Obwakabaka bubongere ettaka, ensonga nja gitegeeza Ssaabasajja Kabaka. Tulina ettaka erimu lye tulinawo lye twabalaze, naye tujja tunamala okwogera ne Ssaabasajja Kabaka tujja kubabuulira, naye nze ndowooza bw'okolagana n'omuntu nga kyaliko akimanyi ng'era kyagala n'omunyweza. Kamalabyonna ebazza abakulira kampani ya Goji Group Company Uganda Limited okolagana n'Obwakabaka obulungi, n'abasuubiza nti enkolagana eno yakugenda mu maaso. Mu nnono zaffe Ssaabasajja Kabaka aweebwa amakula, ffenna nga bwe tukimanyi. Omukago gwe tulina n'Abagwoji gwa busizi bwa nsimbi, kubanga twabawa ettaka bo ne bazimba amayumba ne tutegeeragana engeri gye tugabana. Naye mu nnono zaffe Kabaka aweebwa amakula, era bano bannaffe bakitegeera, era gano makula ga Ssaabasajja Kabaka agankwasiddwa geŋŋenda okumwanjulira, era tuli basanyufu nnyo. Tuli basanyufu okukolagana n'Abagwoji Corporation kubanga be bannamukago abakoleganika nabo. Twasiga ensimbi era ebibala birabika. Ffenna tulaba wano ekiri wano ekigo, ffenna tulaba ekiri essentema. Abakulira kampani ya Goji Group Company Uganda Limited bebazza Ssaabasajja Kabaka olw'okubeesiga ne bakulembera enteekateeka y'okuzimbira bantu ba Kabaka ennyumba ez'omulembe. Buganda Kingdom and our collaboration with the Chigo project is our best project so far, and we are believing we will be able to achieve more in the past decades and more 8 years with our collaborations with the Kingdom and everybody. Thank you for all of your support. Paul Siano Muchibi, BBS Telefaina, agesigika. Weewaawo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Ronald Mwenda Mutebi njagala okutegeeza abatuwuliriza n'abatulaba nammwe bali wano, Obwakabaka bukkiriza nnyo mu bukulembeze n'enfuga ey'amateeka, era tuwakanya nnyo abawakanya n'abamenya amateeka. Era omuntu waba agamenye, kituufu omuntu oyo okukwatibwa n'avunaanibwa mu mateeka. Naye ekisinga otwennyamiza ennaku zino kwe kuba nti gavumenti erina obusobozi okunoonyereza, okukwata n'okufuna abamenyi b'amateeka, ne batwala mu mbuga ne bavunaana ng'ebawako obujulizi bw'enoonyereza, kubanga erina ensimbi, erina abakozi, erina abakuumaddembe. Naye ensangi zino ekyokukwata abantu ate ne batatwalibwa mu mbuga z'amateeka kuweebwako obujulizi ne basibwa obusibwa, enkola eyo tugivumirira. Tugivumirira kubanga leero lwa Ssaalongo Erias, enkya lwa Mubiru. Bwe tunaatunula obutunuzi tujja tuuka nga naffe batunonye nga tewaliwo naakola ki, naakuba nduulu. Abantu baba bamenya amateeka baleetebwe mu kkooti, obujulizi obwo buveeyo, kubanga gavumenti obusobozi eki ebuyina obw'okuleeta obujulizi. Abantu basalira emisango ne gibakka mu vvi. Naye okulaba omuntu be bakwata mu lubaga muno n'awalala, abo tebalina bisi 99 n'obutonyeze 9 tebalina bisi. Haji Mwanje yali atudde ku lubalaza awo, era teyawaganyala, n'atambula n'akola ki, n'agenda. Naye bwe tunaagenda bwe tutyo, abantu bajja kwekyawa, abantu bajja kwetamwa. Kubiriza gavumenti ebe yabuvunaanyizibwa, abantu bakole emirimu gyabwe, banoonyereze, bagende okutuntwala
nga balina obujulizi era bansime mugaza amateeka omusango gunsinge olwo ndyoke nsibwe. Ensonga eyo bukulembeze yonna ku mitendera gyonna nsaba etunulwemu. Mu mwaka gwa 1939 munnaddiini omuzira Namige muzzukulu wa Katongole okuva mu kika ky'ente Reverend Polycarp Kakooza yatuula n'avaayo n'oluyimba lwa Buganda olutongole ekitiibwa kya Buganda. Emyaka giri 83 egiyiseewo bangi mu luyimba ennono zaalwo n'amakulu abamu mugamanyi. Reverend Polycarp Kakooza yayiya luyimba olugenda okuyimbibwa Abaganda okususuuta Kabaka n'okugulumiza eggwanga Buganda lye bavaamu okusikiriza abalala okuwa Buganda ne Kabaka ekitiibwa oba oliawo kyatalowoozaako nti oluvannyuma lw'emyaka 83 ekitiibwa kya Buganda kijja kuba kimaze okukutula zissemazinga. Abanekanekanye mu mitega nswera bati tebagenda kulanya kuwoza lutabalo wa bene oba okwanjula bagenda kuyimba kitiibwa kya Buganda. Dennis Mugagga ne Daniel Sewagudde bannayuganda naye obudde buno bawangalira Bungereza. Mu katambi kano bagenze Colombia mu maserengeta ga America okusinkana kwaya y'abazungu gye bamaze sabbiiti nnamba nga batendeka balaba abantu bano we batuuse mu kuyimba ekitiibwa kya Buganda. Okumala emyaka kati 3 Mugagga ne Sewagudde bazze basinkana kwaya ez'enjawulo eziri mu mawanga g'abazungu okubasomesa olulimi Oluganda n'okubatendeka ekitiibwa kya Buganda. Kwaya zino zirina ebibiina eby'enjawulo ebizigatta era obutabatika byoya byanswa. Kwaya zasooka kukola kunoonyereza ku lulimi n'obuwangwa bwa Buganda olwo nno ne zikkiriza okubeera ekitundu ku nteekateeka eno. Mugagga ne Sewagudde bakola ekibiina eky'Abaganda Boys era ekitiibwa kya Buganda kati bakakitambuza mu zissemazinga 6 kuliko America, South America, Asia, Europe, Antarctica ne Africa. Wakatuka Istanbul, Turkey. Tukoye. Sebo ne banyabo tuli German, Berlin. Sebo ne banyabo natetu tunombwengula nga twalekedde eggwanga lya New Zealand. Nawe waawo nno munnange kyagaddwa nnyo era banyumiddwa nnyo nga gye nkomezo kiyimba. Naye Abangereza yo babalyamu akendo. Buli ssemazinga gye bagendamu bakulembeza omutindo gwa studio nga bakwata oluyimba luno. Ne banyabo tuli Switzerland leero tugenda kubeera tukwatagana ne kwaya. Beesigamye nnyo ku lunyiriri oluli mu kitundu ekisooka eky'oluyimba luno nti eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo okwetooloola ensi zonna nabo kwe kulutambuza zissemazinga zirumanye. Pilot, nange mpaamu nvugemu. Basebo ne banyabo wano mu Buganda Airline. Bino nonga binyuma. Batuwaddemu. Eya Buganda. Okusoomooza kwe basinza okusanga bwe budde obungi bwe batwala nga basomesa abantu bano enjatula y'ebigambo bye bagenda okuyimba. Okusomesa kubadde kukkakali nnyo okukwata olulimi okubanyoola n'okubategeeza nti omuntu agamba ddala si lalalala. Kwega ensonga zibadde nzibu nnyo. Enjatula. Buli kwaya kibeetaagisa sabbiiti nnamba nga bali mu lusirika oba kampu okubayigiriza ebigambo bino. Ddala basenvudde bw'owuliriza enjatula yaalwo okuggyako ng'olabye obwenyi bw'abaluyimba kizibu okumanya nti amaloboozi g'abazungu. Tuufu ndowooza tubaddeko ekisa kya Mukama n'ekisa ky'abajjajjaffe okubeera nti omulimu guno gugonda. Ganda Boys
abamu basoose kubamanya mu kitiibwa kya Buganda n'ennyimba endala eza jjojjuuzi, naye Mugagga ne Ssewagudde baludde nga bayimba nga bayitibwa The Twins, yadde baasenvula ate nga bali mu bantu aboogera era bategeera Oluzungu, basigala bayimba mu Luganda. Bakisimba, Tweyanze, Kagutema n'endala zimu ku nnyimba ennansi ez'engero ze bazzeemu nga basinziira gye bali. Ennyambala n'ebivuga tebyawukanye ku bijjayo obuwangwa bwa Buganda n'obulala obwa kuno omuli ennanga, adungu, endongo n'ebirala, so nga n'abayimbi babeera banekedde mu byambalo by'ekinnansi gamba ng'ekikooyi. Tebakottokedde busangaasa abala obw'ebbumba. Ganda Boys be bannayuganda abaasooka okusunsulwamu okuvuganya mu mpaka za America eza Grammys mu kiti eky'abayimbi abasinze okukozesa ennyimba okukyusa embeera z'abantu. Okunokolwayo mu ddala bwe riti, bano bazze baliko obulamu bw'abantu bwe bakyusa nga bayita mu kitongole kyabwe ekya Ganda Foundation kye baatandikawo mu mwaka gwa 2009. Ng'oggyeko okutumbula obuwangwa bwa Uganda, ennyimba n'ebivuga ebinnansi, Abaganda Boys baluubirira okutumbula olulimi Oluganda mu mawanga gye bali, bannayuganda n'Abaganda abaliyo baleme kuva ku buvo bwabwe. Gye buvuddeko awo kyatuluma nnyo okusanga abaana Abaganda nga boogera olulimi Oluzungu. Tuwangaalidde nnyo mu Bungereza era olulimi tulutegeera Oluzungu bwe lwogera mu butuufu bwalwo, naye n'osanga omwana ng'ayigirizibwa Oluzungu kyokka nga n'Oluzungu lwayigirizibwa lukyamu. Okumaga amageeruuyi nga n'olulimi olulwe oluzaaliramu talumanyi, kati osanga okubula identity crisis. Osobola kutegeera gy'ogenda okuggyako ng'omanyi gy'ova. Nga beeyambisa oluyimba ekitiibwa kya Buganda era baagala amawanga g'Abazungu okusiima obuwangwa obuli mu Uganda n'engeri gye bukuumiddwa okutuuka kati n'olulimi sinakindi n'Oluganda batandika okulwogera. Kino bandibanga batandise okukituukako ku mutimbagano naddala ku mukutu ogwa TikTok watandise okuvaayo Abazungu abayiga olulimi Oluganda nga beegezaamu enjatula y'ebigambo ebisookerwako n'okuyiga olulimi luno nga bakozesa ennyimba. Nogumu, nogumu, okwe kumi nogumu, gumu, okwe kumi nogumu, okwe kumi nebyeri, okwe kumi nebyeri. Oku soma is to read, and if you don't believe me, it's just here in English. But this is how I learn my Luganda. Joli abalamu, Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri bwe yasiima n'alambula ekkuumiro ly'ebisolo erya Zoo Entebbe eririraanye ennyanja Nalubaale. Emu ku kwaya z'Abazungu zino nabo bayanguwako akatambi akamu ne bakakwatira ku lubalama lw'ennyanja akabonerako okussa ekitiibwa mu butonde bw'ensi. Baba baluyiga baligiramu ebitukwatako, ebikwata ku Buganda, ebikwata ku bika byaffe, ebikwata ku mmere yaffe, ebikwata kwegamba tetunnaba ensi tennaba kutegeera bulungi bugagga buli mu culture eyaffe ng'Abaganda. Oluyimba ekitiibwa kya Buganda akadde kano lumaze okukwatibwa era ekirindiriddwa kusabukulula ebitundu byalwo byonna ebitaano. Omulundi ogusookedde ddala mu byafaayo bya Uganda obukulembeze bw'ennono awamu n'ennyimba, oluyimba ekitiibwa kya Buganda lwe lugenda okusooka okufulumizibwa mu maloboozi agatali ga kuno. Ekitundu ku luyimba luno ekyakafuluma kyoleka amaloboozi ag'eggono, akawoowo ate nga luyungiddwa mu bivuga ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Oluyimba luno lujja kusabukululwa ku Ssekukkulu eya 2022 ng'ennaku z'omwezi 25 Desemba ng'ekirabo kya Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi owokubiri. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.